same problems, same issues, same troubles. Byebigenda okusite bikyuka. Kubanga abandi badde babyogerera basirise wadde sente basirike kati kankunyonyole. Gobadde okimanyi abaali ba promoter ba music kati bafuuka ba radio presenter. Era babo time nobera kulinga banalizinga. Naye nga abasinga tebalina mayumba basula mulonje, basula mu motoka kati bakola ku radio. Eyali katikiro Buganda kati yafuuka music promoter kubanga bakola distraction na diversion. Abali ba YouTubers kati naku zino babola mu mbozi zaako buwemu kubanga yi system gye babateerawo. Gutubuuza ki bagitaddewo. Embaga omuntu akyapangisa lumu kisenge ddiiro bamukoledde embaga ya bukadde 3. Baana bawala mudibye nnyo mulimba. Baana bawala mudibye nnyo mulimba. Tosobola kunganzika mu nyumba ya mizigi ya kisenge na ddiiro ng'embaga mukoze ya bukadde 3 nedda. Mudibye nnyo. Kuno kulabula bamaada yena gye muli omusajja yenna gwoyita omusajja akulamaka tebaayo muzzukulu wa Farawo agamba nti agenda kukyala kukwanjula ng'akyapangisa. Tebaayo muzzukulu wa Farawo agamba nti mugenda kwanjula kukola mbaga bakuwasenga muli mu muzigo. Bakoledde embaga ya milioni kale katugee milioni 10. Lwaki tebazi kuwadde mu hard cash ogule poto zimba maka otandike business. Lwaki bagikutira mu mbaga? Njala soko kubuuza wano aho mugenda kubeera confused mugenti lumbu yali against mali. I'm not against mali. Njala kubuuza nazzi kuno mu Buganda nga kasito kyale wasenga n'ogenda n'oyanjula ebisigadde oliwadde mu bikolera ku pesio. Gobadde okimanyi nti bw'okola embaga simanyi mpasizza terina kyekwongerako. Obuli bw'omusulako bwe bumu, obukodde bwo mu kisenge busigala bwe bumu, tewali kikyukako. Wabula mwayisa abantu okulya era bagenda basunga. Mukutte ssente musasudde ebidongo mwe temwina kye mweteereddewo. Mukutta emmere mbawadde ssente temwina kye muddimu. Mukutta owa tente owa decoration muwadde ssente. Mukutta aboogezi mbawadde ssente. Mukutte buli omu muinvestinzemu ssente okuteekawo function. Mugenda kuva abantu mugende mu nyumba yammwe nga temulina value addition ku mbaga yammwe. Oba mukitegedde? Embaga gye mukola terina value addition ku bulamu bwammwe. Wabula you adding value to other service providers. For them they gain more than what you think that you've gained. Togenda kukyusa styles mbadde mukolera mu tulumuzi tozigenda kukyuka. Buli kye mbadde mukola kigenda sigala mu normal position. Wabula temulina additional value gye mugasse ku bulamu bwammwe wabiri. Wabula mukutte ssente muziwadde ba service provider be mugasseeko obugagga. Gotudde bakubidde akayimba kutte sodo nyoli eryokaga kumbu omuto mukalu. Na kino kiddamu sente husband wo boyfriend wo zagenda okukubamu empeta azikulwa kiro ogulemu poloti ozimbe mu akayumba bwemba mufunye butakanya nga mwawokanye ogende mu kayumba ko wetulie kubanga embaga tena kyegendako gattako after divorce biwo byerera mu disappointment. I'm disappointed. I'm heartbroken. Oraba bilioni yabaawukana naye gwe kiyingi waabwe nalwadda waabwe namukasa goloza gwasembayo mulavu. You have to plan for your future and you have to ever to have plan B.
nkugambye gwokutte miliyoni 2 okoze embaga mukyali mu turums mumuli njala kubuza value added kije mweyongeddeko mwabe wasize embaga nemwe value added gye mugitadde kumba service provider owa venue ow'ebidongo ow'emmere aboogezi n'abana mubawadde ssente mwani abawadde okubongerako mweyongeddeko ki ani akugaranti nga nti abempeta tebanoba the only valuable thing in the marriage kwe kugenda wasenga n'ogenda maka g'abazadde b'omukyala n'okyala ne bakumanya officially ebisigadde it's upon you tekikakatako nti omuntu muwase embaga no kubanga empeta terina value addition ku your life. Eri abagendo kidebatingako yalo mbuye musiri byayogera tabitegera nkugamba empeta owo okuwasa omukazi no spending millions 2-3 tekirina value added je kikuongera kugwere mukazi wo wabula gwe oyina value added ngo osasula ba service provider abadde abazze okubeereza omukolo gwo bavaawo ne ssente govaawo naki bw'oba oyagala nnyo mukazi wo ngero omulumirira nnyo sente zewandikoze mbaga mugulire mu poloti omuteremu ennyumba z'abapangisa bwe mwawukana at least abenga alina kyalina oba mukwate sente zo muzisetting mu project ngegenda kuzanga sente embaga kintu kyakwejarabya tekirina kyekizza wabula kitwala butwazi mwavoiding ennyo mwenda economic crisis gye tulimu okwavoiding okuspendinga ku kintu ekitagenda kuzza magoba mummwe ompulira bulungi nnyo gwomukazi omusajja okuga nti ngenda kuwasa mugambe nti sente zikwate ngulira poloti nzimbiramu akayumba ez'abapangisa awo olyoka omuyiriravu nesigadde ogimusibire mu kaveero gimuwe atambulenga naye ogenda okukola ne bwadda ne mukkuula oba bali mu motoka okudda nga laavu yagirabako naye akola ebbaga ya bukadde 2 mukere enkya mutandika okwawukana nga bakukasukira kesezi bilidde wammwe lwaki akusindika wammwe lwaki akubuuza gwe tolina wammwe tosobola genda noberako lwaki akusindika wammwe mwe bamada nkubuuza lwaki baboyi kyawuli aganda okwatapo kesi bina gagende wammwe lwaki akusindika mmwe nze siri wano kusanyusa muntu mbagamba kituufu ayagala anyiige ayagala ayige mukozeseeko emitwe gyammwe mugamba bw'oba onjagala nnyo sente z'embaga zikwata ozigulire mu poloti ozirina obuzibu bwabapangisa ne bwe tuba tufunye obutakkaanya njagenda n'abaana bange embeera eyo period bwamala sente z'embaga bazikutira mu project oba project sobola obbagasa mwenna mukwatira avo nesigaddewo gyolina gyawasikire yajjajjawo giteeka mu kaveero gimu agende ku mulimu mu ofiisi mukudde wakkana abali bakyali banne nga laavu agirina naye abanga oba mentality eri mukuteeka kompeta yabeera awo mutuuke okwawukana akugobenga agoba ekiyenje embudde ewammwe ng'akwate busutikesi biri n'akaveera bino bya boss babiyita Sofia n'abikasukira ku lubalaza fulumadde lwaki agoba okudde wammwe nobala babikubye emmeeka mu bikazi byattu biroola nti nze ndi embaga mu bulamu buli muntu yenna ateeka okuba nga alina ekintu ekimuleetera ssente ezisustaininga life ye eri abakazi n'abasajja ng'olina okuba nga wooli nga weebeezawo ng'omuntu ensonga lwaki abakazi mukaaba nnyo twahanga entulege mwe mulooleza nnyo nti mulina okubeera awo nga temulowooza nti embeera egenda kukyuka anything can change anytime anywhere omuntu asobola okukyuka kyembagambe okiggwa lugiwali naye nga osigaza right y'okukola embaga nkiddamu osigaza right y'okukola embaga sikugaana oli waddembe okukola embaga nkiddamu
osigaza right okukola embaga. Ompulya bulungi nnyo. Osigaza right okukola embaga nga bw'oyagadde ku ssente zo. Naye few moments later nga bakutte mu keesi bobubiri ne Kyosofia bagamba dde wammwe. Lwaki akugamba dde wammwe? Kubanga manyi you belong to your parents' home, not to his home. Kati kasaga samose kaki gano ge mazima. Just the cigarette that she can make. Kambi bagambo olwalwayi mwagala nnyo ebyononese nero kambi bagambe. Kati gwe maada ali wano. Naawe boy chawde mutabani wa Fala ali wano. Kankubulira ekigambo kino kinonyerezeeko. Mu esimu yange eri public mujja kumbulira reference. Obufumbo kubeera kusalawo wakati w'abantu aba babiri era ebeera ndagaano. Nefa abasajja basinga obungi tuwasa bitundu bya kyama. Era abakazi bakimanyi. Bana abakazi bano bola bakuno. Bamanda bakimita abasajja bawasa bitundu bya kyama tebawasa mitwe. Era ffe tugwa mulavu n'ebitundu by'ekyama. Lwaki? Ogenda okukola embaga ogenda kukola embaga ogenda kuwasa omukazi ogenda muwasaako ki? Kufumbira emmere restaurant zifumba ku makya n'olweggulo ne delivery gyali. Si bwe kiri nti ekiwojjolo bakitunda ku Kampala buli bakitunda ku online ne ku street wazima zitunda ekiwojjolo ekyo nakyo weekiri service weri. Engwe badobbi we bali basobola ozooza ne ku byalo we bali basobola ozooza. Those are the services. Choino okuwasa babuyita buvunaanyizibwa na muntu agenda kukulaakulanya. Choino okuwasa muntu agenda kukulaakulanya na kubeera mu biseera nga tuweesobola. Mpulidde bulungi nnyo ekikulu kiri bwe kiti. Gwe wenna bw'oba ogenda kuwasa oba okuwasibwa noonya ekintu kye bayita masse ng'omuntu gw'oli naye patana wakuwulirako masse. Masse kyekiriwa kyekisa. Bw'oba ofunye ekizibu ng'akuwulirako ennaku ekisa nti bambi nemba mwekyaye nga muyombye waliwo moment omuntu n'akunaga bambi ate kati ye musajja wa oba ye mukazi wange. That's what we call love. That's what we call love. Ekyo kibayita masse mwe gye muyita love. Love bagitunda ludda wa if I may ask. Supermarket ki ku international level batunda love mujimbulireyo. But sex is sold anywhere in the world, anytime, anywhere. But tewali batunda masse. So bw'oba mulavu n'omuntu nga takulinaako masse ekisa ekyo kitegeeza toyinaawo bufumbo toyinaawo kintu kyonna oli bweru. Ne bwe mulwane mwekuba ne mukola mutya waliwo ako kamasse ako kadda ekibayita masse kidda bambi muntu wange moddawo ne mutereera. Ne bajjajjaffe babiyita mmwe bamaada ne batabani bafata mulowooza nti mumwatandikawo laavu. Bajjajjaffe bewasanga according to the message beewulirako ekisa ekyo. Ebiwojjolo ku street babitunda kati ne ku delivery ku app ku ebiri abaana beedelivaringa mu nenjagala ombuliro store gye batundako laavu teriiwo. Ono age bakiyita humanity. Akaako obuntu kooliramu nga munno omukwatirwako ekisa ennaku ky'oba owasa n'omutwe. Si bitundu bya kyama kati abasajja basinga obungi tuwasa bitundu bya kyama. Lwaki? Owasizza ekyana kitiba kirina akabina kinabeere kirungi nnyo okifuna accident. Nze ate kati nakuwasa oli mulamu kati oli damage ngenda kubeererawo. So omuntu ina gw'owasanga obadde omwagala ng'omuyinako ekisa kye tuyita human ne bw'afuna damage you continue with him or her. Mu kyaki bamukereza omuziki bagamba mu bulungi mu bubi mu bwavu ne mu bugagga
temwasooka bisoma bitegeera mugenda kuwasibwa tugenze kuwasa leto bitegedde mu bulungi mu bubi mu bwavu ne mugagga kitegeeza ki nembanga nakuwasiza ng'oli mvubuka mbooko n'ofuna obuzibu in the process ya marriage I will be with you mpaka kuwulira bubi nakuwasiza oli kalaala in the process ya marriage ofunye stroke ofunye ebizibu olwa nja kubeera wo naawe yoyo gwe natwala yoyo ye wange yoyo ne muno wamuwasa bulungi nnyo ate simanyi omubbola yamukubya amenesa okugulu ate odduse nze sibira na damage omusajja afunye ebizibu obwavu ndi nze sibira na kasajja kaavu luli bwe yali anzirina nga yali akulabikira bulungi yali akuwunyira bulungi nnyo please mutegeere ebintu bino era mubyawule komuntu gwotawulirako kisa togenda mu bufumbo no ebigi no ate togenda mu bufumbo nga teweetegese obufumbo bugenda mu bantu beetegese nti ngenze mu bufumbo nti yes kyonna kyensangayo ngenda nakyo era bwogenda mu bufumbo buli muze gwosanga mu kusajja muno omukozi gugumire buli muntu alina omuzeege gwe bamuzaala nagwo buli lwosanga omuntu ng'asobola okugumira emize egyo nga tasobola najjogera wantu wonna oyo girlfriend husband oba wife yoyo eri abantu ng'ameketa amannyo eri abantu nga bakuma omukka mu buli balina emizizi gini nga beemanyiira buli mwamanyi omuze gwamu tasobola nagwogeramu gye bayita humanity buli mwamanyi omuze gwe yoyo wange gwe nawasa yoyo oli ameketa amannyo omulala afuluuta omulala akuba empiri omulala akola otya alogootana kati ne beemanyiira lobera omungate munewe nekizibu ne tutuze ne mugenda mu kijjanja omuntu naawona ekyo bayita humanity kye bayita mercy ku muntu akwagala naye muspendinze almost 1.5 billion mu mbaga emyezi muka nze ekisajja saama nti kimeketa amannyo saama nti ekisajja kifuluuta omusajja ameketa amannyo ekiro nze sijja bisobola nze saamanya omusajja alina ekizibu omusajja akalakata from Monday up to Friday nze saamanya omukazi sime biki kubanga tewasooka kumanya kikyoyingiramu owasa omukazi n'ebizibu bye fumbira omusajja n'ebizibu bye tofumbirwa ssente bona ofumbirwa ssente bizinaggwa ogenda kubeerawo ne mugenda mu kyakya batekeko empeta omusumba kugamba mubi ne mbulungi mbwavu ne mbugagga mulina okubera you may kiss the bride nekijja nekireeta amannyo n'omumwa migazi n'akiisinga biba musomeseza mu bulungi mu bubi mu bugagga ne mbwavu olw'okuba balina excitement eri nga bawasiza bitundu byakyama nga akkiriza wayita emyezi mitono marriage yeyiise kubanga teyamanya nti kyekindi kyenzize nakyo kyekino kyekyo kyengenda nakyo bakutadde mumaka gago gali official mbu omusajja omunoonyerezaako yayenze gwogavemu galekerewo ebbali ajagato oli otegeera goza ajajjawo tebamwendaako naturally men are hunters bwogenda kufumbira bwogenda kuwasa kimanye nti naturally men are hunters abasajja bayizi kano mukasalemu gwe omukazi aliyo n'omusajja mukazi aliyo kimanye abasajja bayizi eri abalitayiringa mu kuyigga ne babivamu ne basetolinga naye bwobanga omusajja ogwo teri musajja atali hanta taliyo kubira jjajjawo bakyaliwo omubuuza ajja kubuli ojja ttegera naye omwina buno bufiiringi nze olimu kalina otudde mbw ate omusajja omunoonyereza kusiba alina omukazi egiidya ye ng'odduka ogirekeraani benda ku Janet naye ate bwe nakibuuka benda kuba Genero ate gwe Kasagga benda ku bantu abanene abalina ssente bya n'enkadde gwate who the hell are you
sagala nze siriwa sagala feeling za mwenze nkubule ekitufu kiteeke mu mutwe bwe kiba kikuluma kikulume kyembagambe ali mu struggle nti mulina okubeera committed lwaki gomano